10 hash nina emitwalo 10 sina budde kakati awo nvuddewo bannaye ontutte ebivulu byali bingi mwebale kwagirwa na Geoffrey Rutaya yali very smart bannange yanyoba abantu bayagadde nnyo akantu kano ke yajja n'afukamira ku madala bw'ati n'awamami ekimuli ensi yakaagadde nnyo omuntu ayambaza Honorable Geoffrey Rutaya I want to salute you naye naye asangiddwa akyanyumira engoye bonna balina ababambaza naye waliwo time wetuko mubiri nga guganye guwakane ba designer nenda bambi olaba nga yateekamu effort engoye zonna zaalabika bulungi nnyo yayambala bulungi naye gundi akagoye akakamyufu yawera mami oba mami kujja ku stage oba yali oba nayo design wallahi saategeera kikyabaawo awo naye nga yo yamutabukako oba nze yetegereze nnyo kiyinza okuba infection yali awo nedda nakyo kisoboka naye banene ku bakazi abaalinga ku stage buli obubi na Mukama Katonda kambuuza abakazi babeerawa wa baba baabwe baba bagagga tebabakkiriza kukola baba bagagga tebabakkiriza kukola tebalinga babamu ebyana bibeera mu nnyumba kibeerayo kati saa zino bizuukuse binaabeko birabasumulula kimale kinaabe kinywe obuugi ku breakfast ompulira kimale kituuleko awo bamaidi we bali babirabirira kifuluma kugenda omwami n'akiwaayo ez'ekivvulu bannaye mwesiimye kale baddiya anti kugambe singa twali mu kusoma mawulire emitwe emikulu obubino obungi ku show ya Rutaya butabudde bamuserebende natenda bwali wa mamikase ate buno bwasusse n'omwana budde abambusa ku stage nga afuukula tatawala bungi buyinza osuula stage naye mwami Rutaya yali smart ate mami n'asukka kati njegina emirimu nabagamba behind every successful man there is a woman banange muwase kati olabeze engoye zetuwaana Honorable Geoffrey Rutaya talina budde ye bampimanko bupimi ye yali tamanyi nti obagenda kwambala kkala ki ku budde ki bampimako bupimi konna gali maanyi ga mami era n'amanya nti ku ssaawa we ziwera 6 bugenda kuba budde nga Valentine eggwako twambadde tutya ffe nga bannannyini kivvulu ndowooza mami obunkeke bwateeka ku dadi ne dadi ali mu kutya ate obwaki nti sivaano sikaddiwa ndi muto waliwo omuntu olwajja n'ogamba sikwana omukazi ono anti olaba ekyanattu bannange wano babaddewa Masaka bannange baby girl yennyini no Honorable gwe yayimbako yoyo baby girl buli lwajjira mu stage mulina obba mu ttaachi ya Namatovu olaba wali ekijwenga kya gold okiraba wali mu bbulaaka nakugamba ekintu kati wali ku bitengi tugenda tuvaawo abalinamu ku ssente naye era kano obuntuntu obumasamasa era okateekamu so that we bakunoonya bamulaba mangu naye mwami Rutaya yayongedde okukakasa nti amaanyi abamu mweyita meeyite wali ab'amaanyi ate nga basirise nga bagalina wali ab'amaanyi naye nga ate bakola gwa kusirika omwana we Kakuuto n'amaanyi agalina yakoze ekivvulu nga n'awali amasannyalaze amanyiiwo naye n'agamba amaanyi agange ngalina nanti awo wetugamba bannaye nawe teekamu effort amasannyalaze gakonekitinge bulungi we gaba gakonekitinga naye kati nga tukya awo nga ne gundi yagikubye kakati bannaye kandi tugenda mukolera ki bannaye oba tusooke tuyiteko ewa muzeeyi ku front page katono ono tumurapinga lumu kaani ali mu kivvulu kyekimu ekya Honorable kaani